Kakati okugenda ku nupu tugambe nti katuwasaziddewo ddala osubscribinga n'aba nupu gwandabyeyo ate nga n'enkuuka wali onyumye gwali ondabyeko mu ba NRM gwe kibiina ki wali ondabyemu sose kulaba ku nupu webale nnyo ojja otya okuconnectinga n'alien skin ayajabuzeeyo ng'akakuba yali akakuba sitya denja yankubira na simu nangamba nze alien nzijjaawo ngamba alien naye muwulirako awo mabegako tenagamba jangu ndi wano ewaka ku beesi yajja n'emikwano gye ne bapakinga vibe nebeerawo nentekako ennyimba zaawo netuzikubamu awo nandaga nti avibe nze ayakuba taano wange okuva olwo ntandika otambula naye nga nze nina abaniga bange bentambula nabo ab'omu ghetto nga omanyi nze nduddemu nnyo obeera wakabi wali nze wedde nzaalirwa eyo sina ground oba w'amaanyi kati kulasiti mugamba mumanyi nange manyi okuyimba ate ennyimba zange wadde ng'oziwulira webale nnyo nze nonkwatamu n'ebigaana kale kasikiri nti okoze eki onkuttemu n'ebigaaniro eyo nanja kuba sirina bugezi mukisa naye njagala kuyimba nedda nze mugambye nzawulidde akimanyi n'ennyimba zange kati nga njagala kiri tukole ekiyimba naye kolabbo kuba yali azigabira n'abayungwe bangi oshegera ekyali awo ku kibira nga kolabo ku kolabo bagamba Fik Gaza mubi tulaba buli baba boogera ku babi naye nga bamala bagamba ate oyo mubi kiki oli mubi muki sirina bubi bwamu jasti ebambere yakuyiseeyo mu ghetto luusi bayinza okuleeterawo kafilimu eyo mu ghetto gye wayita ebintu byoyitamu mu bizibu byewansi kati kulasiti kyekikuyisa ababeeri abo abagonzebwa obulamu okuva mu ghetto kirala n'okukyuka kirala wooli wano ne gy'ovudde biki ebikyuse mu ggwe bye tutayinza kuddayo okulaba wakati tokyali wa ghetto yokka oli wa ffenna ow'omu ghetto n'owa uptown kubanga buno obudde n'emikono bampita n'ennyimba weebale nnyo anengena abantu bavunaanyizibwa abambadde amasuuti weebale nnyo biki bye tusuubira kuddayo okulaba mu Fik Gaza avudde mu ghetto kati nga wansi ebisinga ebimu kyemmanyi temukyabiraba kubanga mba mwali mulaba nti kati Fik Gaza wa ghetto takyasiba nnyo mu ghetto takyali muntu kuba nze linasibanga mu ghetto kucoma bucomi kunywa bunyi masada oshegera naye kati nesiibire nja nomala nga wiiki nga sicomi ng'opoye Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo embalabe
oyina black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okirya linga skin yo nebeera ng'erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka ku nnomo skin yo gwe wena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneeno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Kale tuli wano ne Fik Gaza tumukyaliddeko okulaba nga tunyumyamuko ebigambo nga we biyimiridde we twogera ku Ugandan music y'omu ku bavubuka be tuyinawo ng'abantu batandise okufiiringa hit abangi kye bayayaanira already akiyina that is yimbyeko ne Jose Chameleon legend mu mbeera y'emu yagenzeeko ne wa principal nayo n'abeera nga ate ensonga bendera agiwanise mu bire so tugenda kuba tusinziira ku bimu ku ebyo nga bitwongera okugyayo ekifaananyi ekya Fik Gaza owe Gaza nze lujja ne Fik Gaza Gaza kiri kitya blood Fit boy obulamu bulungi mpola nga obimanyi mbitegeera obadde opoye badengera obimanyi mpumuddemu awo ndi muzanya ka game I know naye nga bigenda bitya mpola muziki tukuba mukuba we bali kusetinga nkambi ya alhamdulillah nga obimanyi kasove mu ghetto bingi bweboyagala kati naye mbanyambere ku mifunga kino nga kikakkamu environment nnungi kino kati wano bayitawo batya manyi kati muyina nkambi muzituuma amannya wano tuliwa tuli mu lubiri mu Gaza omulungi atulaba tuli mu lubiri e Gaza ne Fik Gaza Fik Gaza okusookera ddala ye wababuuzizaako abatuuliriza n'abatulaba babuuzizaako nnyo mwebale kutufollowinga mwebale kwagala muziki waffe big up on yourself kale tutandikire ku ground nga tugenda tuzimba ennyumba tukituuse waggulu njawulo ki omuntu gy'agenda okulaba mu lubiri lw'e Gaza etabadde mu nkambi ndala njawulo y'amaanyi nnyo kubanga eri mu Gaza twetaaga emirembe twagala ntalo twagala kintu kimu tutambuza business ate tuli bantu baddala tuli real muli baddala mwagala mirembe temudiringa na ntalo bebe Gaza ate tuli real tuli baddala byaddala anyway ku byentalo tunaatuukawo maaso awo omuntu nga yakasooka okukulabako Gaza mu bufunze oyinza mukubira kifaananyi Gaza yaani Fik Gaza tuyinza otandika oba n'amannya g'amatuufu Fik lyalisha Fik ne balikyusa nga omanyi olwa ghetto balikyusa ne baliwa Fik naye Gaza kiba Gaza land kubakuba wamu kukuŋŋanira wamu kwebalijja Gaza nga njagala nnyo okuva mu buto nga njagala nnyo okuba ne tuba tuli wamu ne tuba tulira wamu biki ebyokukuŋŋaana ne lifuuka Fik Gaza oli nzaala yeewa musajja Muganda nazaalibwa wansi Nabisaalu ekatweyo gy'owangaalidde mu ghetto wakyama ne Edward eyo bamanyi kati ate ab'ekawempe obamanyi otya kawempe nga omanyi nti kati ovaako ero n'ogendako eyo n'obeerayoko abamu baba bamanyi oba ozaalidde omwo kumba oyita mu buyisuuti ghetto ku ghetto kwa ghetto n'okagoba mbitegeera abaana ba ghetto tebatera kufuna mukisa gusoma wasoma nze saasoma boy tewafuna mukisa ogwo saafuna mukisa ogwo naye kyemanyi inshallah bwe naafunye ekisimbi nyina yita abasomesa bansomeseze nga wano mu lubiri ng'olwo batandikirawa ate batandikirawa wakomakowa tomanyi eno gye bayita homeschooling nga batandikira wali wansi ddala batandikirawo abaana koma P7 nze we batandikirawo bulamu ne bugenda mu maaso homeschooling e Gaza
Ekinabeera awo. Ate kubawo era kuba kusoma. Awo tutunudde. Olwaleero nga tutunulya obulamu bwa omuvubuka avudde mu ghetto. Olugendo lubadde lutya? Okutuuka nti olwaleero tusobola n'okukuwa obudde nga Fik Gaza. Olugendo lubadde luwanvu nnyo, nvudde wala. Nvudde wala tubadde ng'ewansi ekatwe nga tetumanyi oba wali bawo n'abali tunoonya. Ng'obeera awo gamba naye bali bakikola batya abalala. Naye ku lasitero otuuka naawe n'oba nga ate kyewali olowooza nga lwe bakikola atya abalala ate nga gw'okirimu. Mbeera musanyufu nnyo. Era nenyumizaamu abantu addemu amaanyi adde baŋŋamba titopowa kiya. Ekirooto mu ghetto kibadde kitya? Kuyimba kibaddemu bakize ne kikuweekoonako wano gye biri kati? Nalina ebirooto bibiri, njagala kuba bokisa, njagala n'okubaako omuyimbi. Bintu bibiri. Ekya bokisa wakituusaawa? Ekya bokisa nakubakubamu awo bukondekonde ne ndaba nga amaca. Nakomaawo kwa amaca level. Ne open saazizannya. Nenyingira music awo mpola mpola. Kati music yafuga. Oba byonna bikyatambula bibiri. Music kati gwendimu ebikonde byosi bikola ki. Ati badde manyi wali atulumba gwe tukola tutya? Ako tekabula. Alumba. Era yaba alumba yakimanya abegaza gwe gw'alumba. Ne bakyotiika. Kuba mpulire gye mpitira ku ground nga tujjeeko tudde woli naye mabega kaawo. Buli nga abantu kasukira yakalayinya Gaza mubi, Fik Gaza mubi. Kyaki tutuusaawo? Wasi tebasuddiya nnyo, siri mubi nnyo yakiwulira. Bagamba Fik Gaza mubi. Tulaba buli baba boogera ku babi naye nga bamala bagamba ate oyo mubi. Kiki oli mubi muki? Sirina bubi bwamu just ebambeere yakuyiseeyo mu ghetto luusi bayinza okuleeterawo kafirimu mu ghetto gye wayita ebintu by'oyitamu mu bizibu byewansi. Kati ku lasiti kyekikuyisa ababeeri abo abaagonzebwa obulamu. Oba Mukama yakugondeza obulamu mu nsi muno. Kati yakulako ng'oli mu mbeera mbi. Yakola agamba Fik Gaza babi babeera dda mu abanga agamba yabeera dda mu mbeera yonna gwe gy'otasobola kubeeramu. Obeera omuniga wabeerawo. Nga buddiru bwe bubabuze mubumaliriza. Osobola ofuna buddiru obw'enjawulo nga omanyi ebya ghetto ofunafuna buddiru obw'eno n'eno. Ku lasitero omala n'obukola ki? N'obivaamu nogaa kati kankole kimu kankube raga kankube music atambule ebyekiyayi tubiveemu ebyo. Ye Fik Gaza tudde nga tutunulira ku bulamu obw'ekikawo ekityo baani mu kifaananyi beweekuusangako bewatambulirangako kuba mmanyi nti endongo nayo obaddewo? Antambulanga nnyo ne Chameleon, ntambulanga nnyo bakola ebiseera byonna nkyali ddogo bayimbi bangi be nabeeranga nabo just singa obimanyi. Beera n'omuyimbi ng'oyagala vimbamu naye biki omugale ng'ejobamu n'ekibuli ky'ebikonde nga teri amukwatako ng'omukuuma. Kati nga embeera gye natambulirangamuko emabega. Naye nga mu biseera byo nga gw'oteekawo ekibuli gw'oteekawo gaadi. Nze nteekawo embeera oli n'oba omubbi akasimu kesikukkiriza. Nkugamba gwe wano tobikola tebabikolerawo wano. Segera. Okuva mu ghetto kirala n'okukyuka kirala. Wooli wano ne gy'ovudde biki ebikyuse mu ggwe bye tutayinza kuddayo kulaba? Wakati tokyali wa ghetto yokka oli wa ffenna. Ow'omu ghetto n'owa uptown. Kubanga buno obudde n'emikono bampita n'ennyimba. Weebale nnyo. Nengena abantu bavunaanyizibwa abambadde amasuuti. Weebale nnyo. Biki bye tusuubira kuddayo kulaba mu Fik Gaza avudde mu ghetto kati nga wansi? Ebisinga ebimu kyemmanyi temukyabiraba
kubanga mba mwali anti kati Fik Gaza wa ghetto takyasiba nnyo mu ghetto takyali muntu kubanze linasibanga mu ghetto kuchoma buchomi kunywa bunyima sada oshegera naye kati nesibire nja nomalanga wiiki nga sichomi ng'opoye kuba wano wendi omanye wava sada oba oliwulira sinali wulira abadde wano nga ngamba Gaza abeera waatya naye ebityo ng'onnemme bulemi ebityo munange so ye embera engeri gyekyuse embera engeri gyebirina okyukamu tolina nnyo kulaga kale gye wava weetaagisa nti teweerabirayo nti tolina kwerabirayo naye waliyo ebikola byayo byotalina kulaga eri abantu nti ngugjeeyo wali byenenguyisa wali oba ndi mukalumamu wali shegera ngena nvimba nkaluma kubo lyonna tebikola aba tebikyamalayo ebyo olina okola ekintu nga netoto wakulaba wali agamba oyo muzeeyi akubye asambye akajje biki byokoze okulaba nti weesitula ng'omuntu nga tuggyeko kolabo ze tulaba olwaleero naye tutunulire omuyimbi oba Fik avudde mu bikono nga afuuse omuyimbi biki byokoze okulaba nti weesitula ng'omuntu ngoze ebintu bingi gontegedde mu bbanga ki ate byokutegeera ki yowulidde ennyimba zange nga zikyase anyway waliwo okugoberera ne sitasooka kuwa budde naye nga mmanyi nti Fik waali kati ne wabeerawo kuno okugoberera kuno okw'emyezi gino nze ndi wa myezi ebiri era ettutumu lyange libalira mu myezi ebiri era ade bagambe eyo mbu simanyi akoze ebintu mu mwaka lwaki omwaka gwona gwaki bintu bikole mu myezi 3 kuba nyina ne bwe nabadde nga waliwo vidiyo gye walimu emyezi era egiyise ku gino gwe gyokikubye wano naye nga era abantu tebakuwa na budde onfuna bulungi naye nga olwaliro we bakitegeera nti Fik mukana akayimbako emyezi ate 3 emabega yakalimu ena alifuna bulungi ojja otya okuconnectinga na alien skin ayajjabuze eyo nga yali akakuba sitya danger nga akagikuba eri mu kutambula ne vidiyo banga yakava gikwata nagiye wansi katwe nali wansi ntudde makinde nangamba munange bandagidde ino Fik Gaza yankubira na simu nangamba nze alien nzijjaawo nangamba alien naye muwulirako awo mabegako tenagamba jangu ndi wano ewaka ku base yajja n'emikwano gye ne bapakinga vibe nebeerawo nentekako ennyimba zaawo netuzikubamu awo nandaga nti avibe nze ayagala kuba taano wange okuva olwo ntandika otambula naye nga nze nina abaniga bange bentambula nabo ab'omu ghetto nga omanyi nze nduddemu nnyo obeera wakabi wali nze wedde nzaalirwa eyo ground oba w'amaanyi kati muwa abaniga tutatandika okutambula otyo nga tewali we bamugambako emakindi so mukunoonya yali anoonya ki simanyi kyeyali anoonya oba bamugamba mbu Fik Gaza ndowooza oba ye komanda weeyo simanyi kati simanyi kipozi ng'ogenze n'omubuusaako naye nga ye yakunoonya yajja emakindi climax namusisinkana kadipo kange nali nakateekaawo climax ng'ajjaawo sinetukirira eri wansi ekatwe owe katwe naye alinayo garagi katwe ndowooza alina ekiduuka kye yali apangisaawo nga wakola naye nze sibimanyi nnyo ebibiri alinayo garagi eyo kakati mumala okuconnectinga mufuuka ba mukwano g'omuwaaki yakuwaaki anze sina yali talina nnyo kyampa kubanga nina kinayi njagala avimbe wekavimboaze makindi fena twevimbise kale nze wemba naye akuvimbiseemu aba nvimbisa mu kamera nga obimanyi byabaniga twagala nnyo okuvimba sinagenda nnyo mu style z'okuyimba naye nga mbyagala nga obeera ku kiddo wali era tugamba Fik wali ku kiddo nkufuna bulungi kale ate nga naye waba nange abaniga bagamba ono omuyayi alina Gaza alina Fik Gaza ekitegeeza ono omuyayi andibanga muniga wa ddala taba wa bulijjo nkulaba buli omu kyagattako kali kyo kyenali mugatako nga kyangatako naate nekitasobokaako ku last nkulaba awo mu kayimba ka pate muli ku fangoni awe nakulaba wali mu kofiira ya round cake nakatuuka nga bali mu gishootinga nagamba director Fik alina obeera wano ku kiddo wano nagamba Fik alina obeera wano tukwate ka vidiyo kano nga waali era nensemberawo netugukuba kati ku last mugamba mumanyi
nange manyi okuyimba ate ennyimba zange wadde ng'oziwulira webale nnyo nze nonkwatamu n'ebigaana kale kiri nti okoze eki onkuttemu n'ebigaaniro eyo nanja kuba sirina bugezi mukisa naye njagala kuyimba nedda nze mugambye nzawulidde akimanya n'ennyimba zange kati nga njagala kiri tukole ekiyimba naye kolabbo okuba yali azigabira n'abayungwe bangi oshegeera ekyali awo ku kibira nga kolabo ku kolabo so goli wa ku kido ngisaba angamba so okole ne chozeni mugamba aza sijja chozeni ko mtabani we oyo chali wa kati mugamba mtabani usigina kola naye mwana zija kola naye tukolo luyimba nawo be kuchonga takoba tulabe nenda banga mpanvu yo luyimba tagena dumpa nenga kasiza dana tagena kola ki studio weri buli kimwe kirina obudafuna nsibadage nsana kungamba afiki wetuva wano tugende tulukole tuluyimba sitekyetaagisa ki oluyimba osana okungamba genda okolenze wendi wano nze ngenda kujja ntekemu amaloboozi gange ate mwangamba ebyammwe byanguwa situka wano mu ntebe nga tuni ewedde amusaba oluyimba ndaba nga byakwereega ng'ate kisoboka ebiseera ali nnyo ttaano wange nga ne kamiri byesitamugamba ate bensobola ogamba ani aliyeni nga sala omugamba mwana kola buti ne bwoti ye nasiuya ale nga kamiri mutya nsobola ogamba so omugamba ekyo kintu olusina ngamba ono omwana omutambulira kate nga ali nali myaka gyange olusimba ndaba muli mu kifaananyi kyekimu kati webityo ebyali so tuni teyasoboka negaana nengenda byange mu ghetto mayinze era gyeyansanga gye nadda wadda mu ghetto era nenvaayo okufa ngoni si gye nali mbeera nanyisula wange naye ng'ogenda n'opowawo nga ngenda nembeerawo mpolampola biki ng'omwana era wa mu nyumba kulasinzireyo mu ghetto nga luyimba balunyimye kwe kufuna omukisa awo nange nenga kanyimbe kisoboka ekitegeeza ekikujjeewo wa alien lwali luyimba mugamba kuba namunnyonnyola awo kati kulasi nga ndaba tagenda bikola okubeerawo okwo ku fangoni nkiwa kwaleeta abantu bangi abakugoberera ku mugongo bangi bageto youth ya bangi nnyo era nga we navaayo we baavaayo malimayi baasigala abamu basigala nga omanyi nti yali abataddemu ekibuli obanga kale lwa ssente naye kulasi tebalaba nga nange kisobola okikola amu bagenda bakola ki abakomawo mpolampola nga bamanyi gye twava so wetwogerera mugabana ku maanyi gano ag'okubbali nkali nsobeerawo just nzikadde ndi ghetto youth nembeerawo nga sitambudde na gaali ntambula n'oyitamu atolina kutya konna buli ghetto fiki wano bulijja bijja shekera osobola oyitamu yenjawulo yo ogenda mu ghetto notasanga kale yali abaddeko nange oba wantu wonna wonna kuba ekyo kiddirira embeera nti gwe wagaba nako n'otwalira omuntu abantu kitegeeza gwe oba esoosi kubanze nakulira wali wennyini ate gyenzaliddwa ekatwe so oluyimba luleeta ebizibu oluyimba kati nze mala muviira oddayo mu ghetto yo nzirayo mu ghetto zange kati nyimba oluyimba lwange nga bakankakane wamu nkuba oluyimba lwange ndawo balunakola ki natambula akayimba nkayiya akabanana nkayiya nalina essuubi ngamba kisoboka bijja kuggwa ekitegeera ate nange nkyali ddoogo nsobola okukikola nkola akayimba ne kamala okugwa fiiti nakakolera linux palaso namala okateekayo ku kitimba palaso yasooka okalaba nankubira essimu yagisaba nabusabi yali talina namba yange fiiki wakoze oluyimba lulungi nnyo era genda okebera endukoze mu challenge teyanga genda okebera ngo oluyimba naye lwatuuse dda mu 10 saundi kumacha newunya imanchi ali awo tulukuba weeks nga 2 kamili wavire eyo mu America abali ku birthday ya Palaso n'aluulira n'asuula mu remix
Wati we yafuna vibe ng'alutulamu. Laba Fiki wafuna omukisa nga biganye side eri wanatandise kali ya byonna bijja nze byange kati ngamba ne Mukama Katonda akimanyi nti tusookwekkiririzaamu nawe n'okola ekikyo oli waba akulaze tekisoboka kuyitira ku side ye osobola yitire walala osookwesa amakulu mangi okufuna obugagga oba n'okufuna ekintu kyonna ky'oba oyagala kati nempitirako eno eno ginayitira ate nga nayongezesa nga ndabe oba kinaggwa naye nga bamalamu amaanyi bagamba gwe biki ne mugamba nze simweteekako abamu nga mbagamba n'olirowooza nze mweteekako njagala kola byange ndabe oba nange nsooki wali badde ngenda awo nga njagala kugamba kati buli tulaba mungu ekifaananyi bagamba ogenda kuvuganya ayeni era nga bwe bagamba kyatandikirawo nenge ate sina bye buvuganya nkuba ennyimba zange olaba zina we zifaananira zize gwina ebimbala olaba luyinga olufaananamu olulwe abantu bano bayinza kukonsideringa kimu timwena mukuba ngoma yes baabamu neri embeera nti nava eri kati mbanga mukopye oshegeera naye ng'ate mba sina kyemukopyeko oshegeera wetutunuulira Palaso mu kifaananyi ayina omukono gw'amaanyi mu kalya yali erisikini kati olwaleero gakutte ku Fik Gaza Uncle Jesse yanyambako kunkolera challenge ate Uncle Fani wa Fik Gaza nga olaba conscience oyagambe munonyeze ku mwana ono Fik conscience just yagambe ugambe munonyeze ku mwana omwana ani oba Fik ayimuka koleki ayimuke eri ensi emulabe conscience yawulya ku talent yo yenakkiriza nakiteekawo ku Instagram kakitegeeza nti omuntu asobola okusimba busimu n'oba oli eno nga tomumanyi kati ye Palaso already yava ku biina nga bulijjo oyimba bulijjo simanyi nti oyimba n'alutuulamu era buli ngoma zenkuba ng'azituulamu ng'alaga nnyimba zo nnungi ate ng'ezize era nze sizituulamu nnyo kiriyo kulaga mbeera mboba ki ye alaga bulaze ennyimba zange zo zenkuba ziba nnungi taliiko mbeera mboba waliyo bendaba ku social media mbo okuba yakuba oli oluyi namuwanika kakati ayagala awanike ne Gaza oyo omusajja zibi aliko balina we bavunye sente bazina era nga batulira nti collective effort ne kamiliyoni akiyingiddemu awo bakuwanike kale ate oli ankopi omulaba tomugerageranya ko Simenge kubanga oli ankopi omulaba ankopi oyo kimenka kyalina okukola emyaka ng'ena oba 5 okwenkana oyo ankopi ku Palaso okuva kati akyalina okukola emyaka emirala emeka 5 naye concert azikoze ezo concert tanakola nkugambye kwebuuzeemu okuva Palaso abakubidde ukaba nga abadde nga alina bye yeekolera awo kubanga akyemanyi musajja mugezi mukyoga kimenke mbw amwenkana buno obudde ebiseera byaye byanjawulo simanyi ku biseera by'oluyi waliwo era naliwo nali nataano wa alien ebiseera awo ku ground waliwo asaaliwo ku ground naye waliyo eno nali eno wansi mu ghetto zange nga natambuddemu naye nga ndi wa Fangoni nga ne ankopi mu bbongako nga bonna bataano bo ebintu ebyatubulizabulizaawo nali ne Juuko nga agezaako bintemeratemeramu awo ngeri yate gye mwalekawo omusajja ate n'agenderera ne bamukuba nze saali naye kubanga nze mbakuba oluusi Palaso nandi mugambye oba ne tumunyonyola oba ne side yonna ne tuzinyonyola ne bakola ki ne bakwatagana kuba tulibaawo nga ba ghetto command ebiseera nga sinatandika kuyimba mbaawo nga ghetto command sogamba Palaso ankopi ono muli ekiwaani oba neŋŋamba Kimenke naawe ono muli ekiwaani mukwatagane nga tutunulira ekiriwo ku ground nga tuvudde ku bana abagamba nti olwaleero Palaso akusupporting olw'okuba nti byaliwo ku alien skin katutunuulire ekigazi nti wagenze ne ku kitebe kya Nuupu okusooka nkukulisaayo weebale byatambudde bulungi byatambudde massive nga ewadde obisuubira gwabirabye kasita bintu byatambudde very good nyinza obba mbirabye eno nga naawe olaba kirala kirungi nti kyendaba naawe kyolaba olwaleero grounds zino za taking sides either oli weeno oshegera oba oli weeno kakati okugenda ku Nuupu tugambe nti katuwasaziddewo ddala osubscribinga n'aba Nuupu gwandabyeyo ate nga n'enkuuka wali onyumye
Gwe ndabyeko mu ba NRM. Gwe kibiina ki wali ondabyemu? So se kulaba ku Nuupu. Webale nnyo. Kati answer sijja kugikuddamu. Kubanga kaso kitegere nti kati gy'osoose okundaba era ndiweeyo. Okkiriza ekiriwo kati nti bano abantu ba owuninga kati bakuyita waabwe. Okkiriza okugenda nakyo. Abantu bo bakimanyi kuva dda kati ndi waabwe. Kubanga bakingisa haba kabako jasa kuba nti kati bakkiriza. Bo bagamba nti ffe ekibanda kwe tufiira. Ekitegeera naye wakati mu mbeera nga bano bakkiriza waliwo era n'abalala betulabanga bo gyali taliyo. Anti kati awo kibatwala eyo neeno tebabeerangako mu mbeera ya ghetto Shegira. Tasaabeerawo ng'oba ali yala nakkiriza. Okumanya embeera ku ground. Kati asooberawo ng'ali yala n'alaba nga bamuyitidde obusente obuswazi najja nagamba kiri kitya babumpe nze nveeyo eno. Kale ate nze bisibikola nze n'embeera yonna nsoosiba muno 1000 olunaku 1000 mu nsawo. Nga musajja atadde sente ku meeza. Ngame soosiba n'1000 mu nsawo nemba mukakkamu naye nga situte sente ziri ez'ekibi. Fika abasajja bagaba sente tokemebwa. Just no wano wetulaga ate. Sente ne wano wendi kyemanyi bandaba. Wuli bakulaba. Singa bazireeta dda. Abasajja bakyatambuza ensawo bagamba tumweyenkana ki? Tetumweyenkana ki. Baba kimanyi tugenda labisa. Kate babula akantu kamu tulabisize ddala. Oshegera. Kantu kali wako. Sente saagala. Just kambiremu nezange zimmala. Akanga akatonotono kigenda okulya n'abantu bange. Amasannyalaze edishoni bigayi yagafuna akati ndoza kewalabiseeyo gawulira geeyongeddeko oli mu phase ki? Just nade sinonye masannyalaze nade ngenze kubonga ku bantu bange ku lo. Obushegera nsigendedde lwa kirubirirwa ngenze eri kunona masannyalaze bantu bammanyi olwedde nze nagenzeeyo nga ngenze kubonga ku bantu bange mu lo kube wali abantu nga bo bange. Gaushegera nga n'omubuuza story yange asoogikuwa kuva ku empaka oki nga bo baamuli. Obushegera kati mbasigenzeeyo mbu ngenze eri kunona masannyalaze. Nalabye principal yakupostinze mu bifaananyi ebingi byataddeyo naye era ekikyo kiriko traffic w'amaanyi mu bingi ebyataleddwa ku Facebook ye. Ekyange kiriko traffic atya? Kwegamba wotunuulira likes zaakyo ne comments zaakyo olaba nti abantu bakiwadde obudde. Abantu bakiwadde obudde. Aye kikyegamba nti kati muli munda bo bakimanyi. Oshegera abantu bo tebajja kumanya nnyo kiri wali naye nga muli abali munda mulimu abatumanyi nga bo. N'omubuuza ku Fik asobola kunyumiza kuva ku ng'akumanyi buli kimu ng'abeerako naye mu ghetto. Oshegera va ku bino nti ovuddeyo kamera kati zikulaba naye nga bakumanyi mu mbeera eri. Kitegeera naye tewafuna mukisa gusemberera Bobi Wine mu biseera biri? Ebiseera bino namusemberanga nnyo. Wamusembera naye? Nga ndi doogo era Nubianli obajjukira ali omusajja gwe yasoma naye yali taano wange nga bamuyita Ali Mbuga. Ali Mbuga. Kati Ali Mbuga oyo nga tukola naye nga obimanyi ebya ghetto. Kati nga Ali Mbuga yasoma ne Nubianli senior 4 era Nubianli bamanyi okwogera ne Ali Mbuga. Nali nkyali doogo wendi. Kati nga wayogera ne Mbuga oyo Mbuga yanzija mu ghetto ne tugenda eri. Lunaku kivulo wa Bobi yataddeyo ekivulo nga fa balina omugala wali naye nga tajja kubuuka kati buno obudde. Waliwo abaana ababeera ku gaali nga tosobola mutegeera kati nga buno obudde nga kulaba n'omujjukiza ajja gamba mujjukiza biki naye ng'era oba omumanyi mu mbeera yonna. So wali kwawo? Nabeerangawo naye sintideire ate bandikoganizinga nti kati banteekunya amaaso nti Fik waffe nga olaba Dogo City side eri nti bo abalikoganizinga. Ate ekyantisa nnyo okubeera ng'eno ng'oluusi mbeere ne Wakamiiri ng'ate oluusi mbeere ng'ali obutakwatagana kampu awo oba olina osalawo naye ng'ate bali be basinga okunyumira ate neeno waka andi bali ba ground nnyo bali kale ate bano bakabiri balina engeri gye bagimala ne bakiwanikamukko kabba nga kati omisinga nnyo eri byebyo.
awo si wabi kakati wetwogerera olwaleero oyina Bobi Kamili Palaso ndoza bebe kulugo tanafuna neche manya kagenda kujja on board nichiru simanyi wano bebe kulu ku comments zotero tuwo bagati Fik ogenda mutandikira kubanga Fik at least gwe kifaananyi kyo kiri better manyi bebe atera kujira wano mukugamba ate ofaanana woti atera kwawula kya abantu bafaanana bubi si mfaanana yaabwe in particular but bebe mutuufu naye wenzako okusaidia obudde obwojja abantu bangi baba bakulabirako wasitovayo woti buli umwe bayagala akala ayige style yo ayige nsiba ya bandana kati kyoli wano eriya kikopo omugazi omulala babeerayo nga gayambi Fik kyankolera akambere nga ye nsiba style ye oshegera kati oba olina okugiramu ennyambala abantu notabonoona nnyo olwaliro mu industry olina omuntu gwolinako obuzibu asiina muntu gwolinako obuzibu nga alina gambye nze nowokera nonyiiza nzija si tucankanamu kati toninyano byakyayo enkyambala mbasi kulinako obuzibu oli redde kitegeeza okukola na buli muntu singa aba ali redde okukola naawe siri redde kukola na buli muntu lwaki okola na buli muntu okola otya oluyimba kyonna kolagana kuyimba byonna atukolagane just ebiyimba biba byetaagisa nga bya bizinesi tujja kukola nga tuteeseza ku meeza ng'olaba kiyita ng'olaba bamaneja bange bakkiriza n'abawe bakkiriza kati awo nga mukola oluyimba naye si kuva eri mbu tujje mujjangu tukola oluyimba Fik kati ensi ekutaddeko amaaso geto zonna zituna zigamba yoyo waffe biki geto byogenda okutunuulira mu kino Katonda kyakufudde oba kyakyakufuula okulaba nga basigala bakwenyumirizaamu just geto yonna kusigala ng'ekwenyumirizaamu tolina kukola bintu bingi shegeera gwe sigala ng'oli wa mazima kasoba ng'oli wa mazima na bwenkanya geto ejjasigala ng'ekwagala ng'era we wali eri ng'okyali nabo wali oshegeera gwe togewuka sigala ng'oli kwalaali abaana nabo baba bakwaniriza buli ssaawa singa ofuna ku ssente geto oyinza kugiyamba ki wemba nfunye ku ssente emba njagala tugeze katulaba abaana ba geto ngaabo abamu obalaba baba tebalina mirimu kyekisinga obasumbwa kuba nze mbabadde mu kizibu kyamaanyi kati obafunirayo obufactory awo simala buno bwa bekeeri bana bamanyi okola emigaati nobakasuke ate nga nawo topangisa nga nagulawo kati abaana ba geto biki mujje mukole emirimu wano egya beki mukole mandaazi mukole emigaati mukole keeki oshegeera abaana babeereeyo nga bayulobabulobire naye nga basobola emirimu oshegeera nowagamba mujje tukole sabbuuni mujje tukole ebidomola byonna babikolera muno mu Uganda mujje tukole ebintu bya plastic suwaani bakuli bishegeera ebintu ng'ebyo kutambuza ki kati ekiri mu Kisenyi abaana bakola amasepiki gano ag'ebyuma naye ne kabaya n'abandala kati ebyo byonna bya geto obutamala budde genda kuba muntu butayimba genda kunyakula kasimu mba nfunye booki neddayo oyo gogambye kale nze kikibanga ekirooto kyange mba njagala abaana abo bafuke ba mugaso mu duniya bakole ebigattako ate tobatwala wala mbu ogenda bajja eno mu geto nedda gendera ddala mu geto gy'oba ogula wali wennyini noonyayo atunda mu geto batunda ate lwaki tebatunda ozere sente ate ng'ogaana obube kyokka ng'okujja ku kyalo kyonna kyonna ng'obulako atunda sente zezikusalako sente zizo kasitoja ne sente kiba kiggwa bukwe ng'obagulirawo okolera nga batandika emirimu yewe bannaye bukyanga Bobi Wine ava ku kya pulezidenti wa geto ani yaddako eyo mu geto omutuufu nze simanyi bwempita ne Kabaaya ye pulezidenti ate ngenda okuwulya sayidi eno bw'ate ye bukya kati geto baazaawo bulamu bwawuzi oba tulonde owa Fik Gaza nze saagala ba geto pulezidenti naye nga geto pulezidenti nga tubijje mu titles biki bye yali badde awa geto
tubeere nga tumwenyumirizamu nti ye ghetto president nga tetufudde kwani yaani ghetto president bikyandi yalidde akola byali badde akolera ghetto kati ng'ebyo byenkugambye oba okitegeera kati ate lwedde principal waffe Kyagulanyi yeringa abikola ebyo mu biseera bye wali kamonca n'abakolewo zidipo agulewo piki bikoma abasiika ebikomando kitegeera emidaala egisinga gya Kyagulanyi eyo bakanaabe yabagulira muno mashini obooza emmotoka kati eyo byonna ezo oba oteekawo embeera yonna nti gy'ovaawo tebali bubi kitegeeza nti kale ate oba otuulidde ddala wali osobola obikolera ddala ebimalayo ghetto olwaleero tuvayo n'ekifaananyi kirala nekyetufuuse kitufuula kirala okwewala omuntu okufuna obubi nti Gaza avudde mu ghetto kale akyusa mubeeramu abo abakolima babeerayo naye nga tebalina okukkiriza nti enkyukakyuka ezze kubanze sijja kati kusigala nga kurisivinga nga wa ghetto transition eyo ogenda kukola otya nga toyina gw'otuuzizza nti omunnyonnyole kiwaye tulina okyuka ne tutuuka ku kino abayite bavuga kati tuvuga onfuna bulungi nga kireso wa ghetto nga waali mukakkamu nange eno nga nkufunira mu kifaananyi ekikakkamu nanife ekiba kyakusitula eri Mukama nti kati naawe olina kyoli oba olina kyogenda oyamba ku banno okitegeera kati obeeraawo n'oyimya nogaa nti kati esiina gwe ngenda kugamba mbu abaana sigenda batuuza babuulirira kankole kino ne kino ekyetaagisa kuba buli ekyetaagisa oba osobola okikola ki n'okolawo bizinesi zo byenkugamba byonna byonna abaana n'obagamba mujje tukwasaganyize wano oteekamu bamaneja ebintu nebiba nga biri ku layini kyabasobola otegeera nti Gaza ayimuse ne bamanya nti kati Gaza ati bino byasukako ate nabo kibawo ekyokuyiga nti nange nsoova wano nofuuka ekirala ate nofuuka ate noyongerako ku bya Gaza ate byakola ki byakola oba bakufuna bulungi kale njagala twogereko ku music tumanyi we tutuuse nga tulaba okufundikira emboozi yaffe music tuyina banana sanyu tuyina nsigo yes tuyina raga kabinika okitegeera tuyina bukuta zonna gwe muwandiisi zonna nze muwandiisi ate sometime mbeera mu studio nga tuli ne bataano bange okubanga owandiika nagamba kutekakola teekawo kano kitegeera kati advice tuze waffena naye nga si nti mbyemalirira kuba tosobola kwemalirira buli kimu twefuula mugezi ku buli kimu twefuula nti gosobola okuwandiika oluyimba n'olwemalira n'oddamu era n'olukola n'enkya nedda si we kigenda okuba bikyukamu obwongo obwo olina obutono bukozese ate obugaziye like osobola obukozesa nenkozesa gwe nonyongerawo ku bwongo obwo like gwe nompandikira oluyimba nenkozesa buno obwange obutono bw'okuyimba gwe nompandikira tetubiga tugaba tukoze ekintu ekirungi kati towemalirira era kyotasobola kyogere sawa tuli ennyimba ziweze ketuli mukolako akaliwo kati akapya akaliwo kati akituli mukolako bakayita mpi ogenderedde ki empi mwagala tukuba mpi akalimu message just message kyeri mu mpi a message ojajuulira kase enyimba ojaziwulira eyo nyimba zikyajja kati ketuli mukolako bakayita mpi Fik Gaza watutadde collabozi nalabye wakoze musajja wange George will live George will live nalabye musajja mwakoze we UK oyo sajja waffe mwakoze oli bakyakabi so collabozi endala tulinde bulinzi collabo ndala zikyajja mulina ne video conscience nemugenda kola video mwakola video twakola ya Kamili tukyakola endala eyokusatu nga conscience mwali mugenda kikola mutyanga yagenda akomawo agenda kudda kukola video Gaza wasaba sala ki anti kali ngawe nagambye Gaza omukisa gw'amaanyi nnyo ngawe nagambye nti kati oluusi bageto yuti bano babeera n'essuubi liri nti
ne bafiirayo go tugetu yuti omu mukama bayambana bayo getu yuti omulala abikola bo basigala bagumye era nze ne mbanga like ne chibabu sigama mu bakinabaawo ne bas disappointinga era bo baba bagumu kyekintu kya ghetto youth abamanyi nti baliro omulala mukama tali amuntunguzi babayo omulala gwabawera omulala kibanga kijanjalo ne kisituka ndikatoya obimulemye emimu gye bakala tamata sawa bakuyimba tasawa bakola ki byonna bye baba bagala obatasa batera dobozi bo bamuzabuza ali nga bayimusayo omulala Fik Gaza by the way jempitiddeyo nga babikwasiza ebiki olanga babikwasa Kyagulanyi naye babikwasiza ebiki eno gye tuli muraga bayina mission gye bakwasiza ssebo abantu awo nawe empise ku street bagamba Fik Gaza kati yakimala simanyi oba okimanyi anange owaye osobola wera wano obaka nti abaye kyemunkwasiza kamegane n'omuntu oba bannaye mundeke kasaba tandikerera nze ndi mugumu asitababeerawo kasaba nabeerawo saga tubitandika tebadduke bo babiveemu babikulekere anti principal kyayabagamba buzibu balina akatengo bane temumera akatengo tajja agaye temumulekerera osegera street zonna zoogera Fik Gaza yowaffe Fik ajja musobola nenga abasajja wange yego batuma akimanyiiko tekitasoboka kyo kyaleetawo olutalo nga tumaliriza nawulirako ennaku eziise olutalo kyaluleeta nga we nagambye nti kati we twavaayo ne twawukana Gaza nedda eno abeyo nabo ne basigala eri kati oteekawo embiranye eyokuba nga ate osobola okuba n'omuntu wange nga ndaba olwokuba ayimiridde nammwe tekiba kirungi awo kiba tekijja kuggwa bulungi so balumba omu ku bantu bweno ne waba abayimiriddemu nga yazini owabubaka nti singa aba abayimiriddemu ne waba abayimiriddemu nga weeno mulina teekawo eri one love inakuba one love so si kulwana si kumugamba mbugoli weeripu nabakuba si we bakola si bigenda okuba in fact ndoze kisaminga apo olutalo nga lwatambula kati ekyo omala okuba omuntu wange omanye ebiba biddako ng'omuntu mba sibimanyi oba ogamba ye abalumbye abamanyi ekiddako ye ng'omuntu abamanyi ekiba kiddako nti kati naffe tugenda mulumba kuba akubye omuntu waffe ate omuntu waffe naffe tuli naye olwokuba balimu awo kale sitalina kyabagaza kuba eyo street yaffe oba oyisayinza okuba kale nga naawe omusanze oshegera kati obujja musanga ate obulusi abajjemu oba oluusi oba abayitemu buyisi kimukubye nedda so ekitegeeza naye waliwo awo ground naliwo akuba nali opposite bo nga bali eno bano ne balumba owuwo owange yali eri ne bamukuba ng'olaba ayajja akaaba naŋŋamba mwana bali wali bankubyembu okuba njogedde ku linnya lyo biki nemugamba ye ani oyo ngamba baba bali batabali ba Alien nemugamba tugendeyo tewasibamu wadde ati kusiba ki walinga omuzadde gwe balwopedde embeera bateriyo beba bina okuggwaawo biggwera awo so wewe mwakiteeka weewo waaw katwongere okusaba buli omu akole ki asabire munne manyi waliwo luliwe natuuka nendaba nga Kibanda wali alangiridde nti kaakati poliisi kerabe ku Kibanda Bobi Wine nendaba sayidi eno ate nga n'olwammwe lukoledde neŋŋamba kati ababanda bye bafuga ekibuga negamba ekibuga kyababanda gwate oba oli alangiridde newakadduseeyo kati ate nammwe sayidi eno muzoganyamu neŋŋamba awo amiina kalwake waka balina okuddukako ojjukira abasajja bamuteekako nyo embeera okay Fik Fameka kyaliwo Fik Fameka mufaananya erinnya Fik mwena mubasha Fik sitaano wange sikyaliwo gwaleero ndabyeko naye
mbadde sikiwanga budde Fik sikyaliiwo Ngalero ndabeko naye kudiwa leo ndabeko ne Fik ne kukivuute wagenze ate naade busy ate nga naade nogenda boy kwanza omutima siguyina rano batompise ansala akoshegera naade nogenda nembadde neva ku embale ngoyisizamu ngabi mukaga naade mbale ngate wenvayo ninokuba washiki kati safu nyabudde bugendayo ninga sitano wange sitano ate okiggumiza sitano nti yakulaga ezzalawo sitano nti munasinkana tewali mbeera yonna nze omuntu era ku muntu gwerinako ezzalawo era nkugambirawo nti gwe nze siriiko ebyo mubankwekweke nkugambirawo munanze sikwagala just temunasinkana just tunasinkana oba oluusi tewaliwo connection yonna eso tusinkanye essaawa eno kyokka nga muli baalinya byalinyumye nga mukwataganyemukko Fik family ka Fik Gaza oluusi ayinza okubanga oluusi yalaba tekisoboka oluusi nga obudde tebunatuuka olusanga tujja kwesanga mu birala eyo by'okuyimba bimanyi bya industry nasanyuka okulaba ku kifaananyi ekyo Fik family ka Fik Gaza nga bonna basindika ekintu ate nga bonna era background ghetto era wekiri kuba musajja wekawempe naffe tuliyo ne katwe katwe ate yonna oyitamu oshegera akitegeeza bingi nnyo ebisobola bakonekitingisa Fik nga nkuta kiki oyinza olekera abantu mu mbeera eno kyensobola olekera abantu babeerengamuko just n'okwekiririzaamu anytime omuntu era ng'olina kyokola oba oli mukozi oba oli mukubi w'ebikonde ng'oli muyimbi ng'oli wa bizinesi just buli kimu ekitubeezawo ku nsi kuno kulemerako kasita olemerako kulasita omala n'obikola kulemerako ye message yange just balemereko mulimu ekirabo mu kulemerako olemerako ofuna muli ekirabo just enjawulo nti kyenkana kitya naye wolemerako olina kyojjayo kisinziira era kikadde ekirabo ekiri mu kuyimba olemerako hiti zijja abawagizi bajja emirimu gijja fame n'omanyikibwa nga n'ebimu ebyobwerero bifuna byebirabo ebiri mu kuyimba ebirabo ebiri mu kukola ennyo nabyo weebiri bulimu n'ebirabo era ebiri mu kubeera nnyo n'abakazi singa obeera eyo ng'oyagala nnyo obeera n'abakazi era waliyo ebirabo byo byayo kutegedde bulungi wakategedde atategedde simanyi woona atusanga naye ffe twakulese dda gwe buli kyokola manya nti kirimu ekirabo muganda buli kyokola kirimu ekirabo oluyimba ngenda dutta buli kyokola kirimu ekirabo buli kyokola kirimu ekirabo tokiyimba nyo bajja dukopa bulidde tyuni awo nno yatudde dda toyimba nyo bajja dukopa kale abatiimu Fik Gaza respect manye eno show eyingiddemu ne batiimu Fangoni respect kakati simanyi wekituleka ffe batiimu Fik Gaza ne batiimu Fangoni ne batiimu Uganda New Music simanyi wekitukola ki wekituleka naye nga side ne side manyi kati amanyi manje buku mulingi naye nga tubasabira bisinga naye nga byonna mubikole ekisembayo kyemuba temulowoozaako kwekolako obulabe ebyo bambi ekyokwekola mukireke naye no vibe esigadde tugikole ki tunyumirwemukko katambule eri ffe naate abalabi tubeere nga tunyumirwa mu mbeera emu oba endala ate nga okubeerawo kwa Fik Gaza alien skin n'abalala kikuza industry eba eyambuka so kale byebyo baganda baffe tubeeyanza okuba nti mugoberedde emboozi yaffe mu buwanvu oba mu bufunda bwe tubawadde tujja kuba nga tuyongeza Fik Gaza kati waffe tujja kuba nga twongera okumanya programs ze enteekateeka ze tujja mu supportinga tujja kwongera okulaba nga ekintu tukisindika mwongere omumanye ebyo mwetaaga okubanga mumanya n'agafa mu nkambi ye Gaza mu lubiri lwe Gaza Republic to the world awe tuli nze lujja katonda abankumire mbasangewo mu program endala amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina kapasite okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.